I mean, I think Bobby Wine is here, who is the leader of the... Thank you. Olukuŋŋaana lwa Mo Ibrahim olwatuumibwa munnangate Mo Ibrahim Governance Weekend. Omukulu Bobby Wine yatuuseyo dda munnangate e Morocco eside eno bengenda okubeera nga nkutuusako ate nga maaso awo nina munnangate King Saha engeri munnange gy'abadde ayogeramu kaawo munnange ku by'omukulu munnangate Nalukoola. Byengenda okubeera nga nkutuusako mu maaso eyo kakasa nti nno osubscribinga kosaate n'okulayikinga vidiyo. Bampita Jaminati era nga nsinziira ku Jaminati Yugi. Kakati nno kansooke nkutegeezeeko nti nno omukulu Bobby Wine yatuuse dda munnange ate mu Morocco eside eno era nga munnange wali yatuuse dda munnange ate mu kibuga ate Marrakesh e Morocco. Muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi yeetabye munnange ate mu weekend ya Mo Ibrahim. Yeetabye munnange ate mu lukuŋŋaana luno olw'omukulu oyo Nagagga nkugambye business man muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi. Kakati nno yeetabye munnange wali wansi w'omulamwa ogubadde gugamba nti no okusonda ssente za Africa gye twagala muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi era nga munnange omukulu Bobby Wine asanyuse nnyo okwegatta munnange ate ku nkumi n'enkumi y'abantu munnange omuli abakulembeze ab'enjawulo munnange okuva mu mawanga esayidi eno era nga omwo nno mwe muli munnange ate n'abakola mu mboozi enkulu ennyo ku biseera bya Africa munnange ate eby'omu maaso esayidi eyo. Omukulu Bobby Wine bw'ati munnange ate bw'abadde alabiseeko mu kifo kino esayidi eno. Among many other places, Tanzania. And I ask President Samia, please be a little bit more gentle with your opposition. It's not nice what is happening to some of the opposition figures here. We say to President Museveni, please rein in your son. This, I mean, I think Bobby Wine is here, who is the leader of the opposition. Are you here, Bobby, or they killed you before you come here? He's here, yeah. Please talk to him to hear what harassment those guys are subjected to. Why? They are citizens of your country. They are not your enemy. And if the people like, I don't know if Bobby Wine will be a good president or not. I don't know. But if the people of Uganda liked him, and so be it. Okay, what's the big deal? We really need to look at ourselves first. We are very quick to complain about imperialism and colonialism and the other guys and what they're doing for us and what you... Okay, well, that's fine. But please look into a mirror and say, is that nice? What you see, guys, is not nice, I'm telling you. So please, we need to get our act together and we need to move forward. I'm sorry, it is not a nice statement, but it's the truth. And you guys need to hear the truth. Thank you. Bwe kityo nno era nga bw'olabye nkugambye omukulu munnange ate Mo Ibrahim ayogeddeko awo n'agamba nti nno omukulu Bobby Wine waali mu kifo kino era nga bogereza ku munnange ate okulaba akatambyako bwe katyo nno. Kakati nno awo kankuggyeko ate nkutegeezeeko nti nno bikyagenda mu maaso munnange sayidi eno era nga twasembayo wali munnange ate okulaba Nalukoola munnange kooti yavaayoko wali n'esazaamu munnange ate obuwanguzi bwe esayidi eyo naye omukulu Bobby Wine yavaayo kaawo n'agamba nti nno we twasembayo munnange okulaba ng'agamba nti nno bagenda mu kooti ejulirwamu muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi naye nga munnange ebimu bikyayogeza munnange abantu obwama omukulu Bobby Wine bazzaako ki munnange nga baluddewo kikati kye bagenda okuzzaako munnange ate ku nkola eno munnange ate ku mbeera eno eriwo wakati wa Nalukoola munnange esayidi eyo. Kakati nno omukulu King Saha byabaddeko kaawo awo tukyamize twagala kusobola kumanya mulamuzi ki yavaawa amaze ebbanga ki wano yali akozeeyo ki tukyategereza mpola tugenda kusenze tukoyakusi gwe tomanyi
tomanyi fe tulinga bali sure ali sure kayana naye katugira tukyakala nebyo bitujja byebyo nno munnange era nga boolabye ate esaidi eyo nkugambye abadde just ali bikonakonako kaawo muganda wange mpolampola nga wenkutegeeza nti no munnange abawagizi esaidi eyo abannalukoola saate n'abeekawempe beebuuza nti no mwana mulenzi nga baluddewo kikati kye bazzaako naye nga munnange nga woogerezaako ate munnange ate okutegeera esaidi eyo bwe nti bwenkoze kuzi information zino kakasa nti no subscribingako saate n'okulayikinga vidiyo ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala